Nze nategeererawo nti Alien Skin tasobola butafuna bujja ku King Saha. Ensonga z'omuyimbi King Saha ne Alien Skin tebinaggwa munange eside eno. Lengera munange ate laba obuzibu munange ate obugambibwa nti no bwe bwava munange eside eno ku King Saha. Ngenda kubeera nga nkuwa akatambi munange ate awo mu maaso aka King Saha. Era nga ku sayidi emu ate bo n'abagoberera munange ate omuyimbi King Saha nawo munange eside eno bannange si byangu nakamu muganda wange. Ba Ford Soldier munanga ate batabukidde munanga ate omuyimbi Alien Skin eside eno bambita Geminati era nga nsinza ku Geminati Yugi munanga ate ebitradinga mba natuuse dda okubeera nga mbikuleetedde wano ku Geminati Yugi munanga eside eno era nga akatambi ke nkutandisiza nako ngenda sooka nkuwa akatambi kano omwana mulenzi Alien Skin yabadde ku live era nga TikTok ono yabadde abiina munanga ate eside eno sigenda kubeera nga ndwawoko katusooke tulabe biki ebiri mu katambi munange eside eno ndyoke nkomewoko n'omuyimbi King Saha. Nze nategeererawo nti Alien Skin tasobola butafuna bujja ku King Saha. Sokolize kayino ka audio zijje mbabuulira ekiddako. Era obuzibu buva sibulaba kati gwembwa gwe oli gwofukamira nze musimulizaako ebigere si kati gobero te wakabiga kugofukamirira nze musimulizaako ebigere kati obwakabi bubaawa ebintu biyisiza mu ngero olemeddwa no Gulaki yakubeera bakabi mu mulembe gwange nga omulembe gwe walimu tewali wakabi tewafugumanga lwali lwaki bwe kunjasamira amanyo inaga kuŋŋaanya eri ajje nga ali independent saanya okuwanya bantu budde naye oba mukwesenga examples okimala okukabalinnyira ebyo byenjagalira ddala waliwo okenda bakagala okunnyingira mwaka ak'ekirimi ako naye esooka nkakulinnyire lwaki abantu bagamba nti banzise nkozi eki ak'ekirimi keekaani gakonja mala kaliga akana kwenda babiteeka Alien Skin sigenda kukunenya. Bino ebintu King Saha byayo olwaleero singa gwabiri naye weesiruwaza wagenda n'owagira omutamiivu muhoozi n'owagira Museveni omutemu kati essaayo olwaleero wagwa totale. Essaayo olwaleero ku biyimba bye bitanyuma singa tukyakuwagira singa okyali ku saidi y'enkyukakyuka naye okumanyanga nti oli musiru okuva ewadde eri wenna wasiraana oli kasasiro gwe twakuva nako oli Dusty Bean. Kati essaayo olwaleero owulira obujja ku King Saha owulira obusungu nti gwe tokyakuba bivulu NRM tekyakuyita FDC yagwa nayo tekyakuyita kegamba gwe oli awo waggwa n'abatamiivu bo bwe wali osupportinga olw'okuba kino kibebe ekulu kino ekisirusiru ekirina obwongo obutono kyali kikututteyo okuba kiwagira mutamiivu. Kati Alien Skin obusungu bw'owulira essaayo olwaleero n'eryefu twalyoyogeza sijja kukunenya kubanga kino ekintu gwe yali alina okukibeera ng'onkwadde King Saha yaliwo n'ebiseera ebyo gwe yaliwo n'ate ffe kinyi twamala ne tutwerera wansi kubanga wamenya amateeka wamenya ssemateeka nze kankubuulire eno nupu si ya muzannyo kati wagwa n'abatamiivu bo. So va ku King Saha nkuwulira weefeeraafeera wagambye okumulinnyamu obugatto okuva palaso yakulumba ani gwe wali olinya obugatto wano baakulinyidde Busoga n'ovaayo n'okukkuluma mbu amalalo g'e Uganda mafu wakakasiza nti amalalo g'e Uganda mafu lwaki tebakujjanjabidde Uganda omwosinikira ebinnyo n'oli falawo omwozi gw'owagira. So Alien Skin nze ŋŋamba wandibadde kale oyimba biboboga music ebyo bitanyuma n'obiyimbira Fangoni ne bikoma mu Fangoni mu kabira then okujja ng'oyagala kuwala mpira ku King Saha. Ono King Saha sewe yakuba bida ono legend wagenda okujjanga waali nga buli omu amusinza businza era nga kabaka oleze lirinya alijjawa buli omu yali amusinza bakamiliyoni bamoze radio bamulabadde ne bagamba baaba ono atusinga nako. Essaayo olwaleero akuba oluyimba good song ne waluwuliriza naye ggwe ebiyimba byatakuba biwuliriza naddi
okuva twakugoba nebimba olwo nyini kololo byagwa munawo zanyira ku King Saha ole musiru one king of music. Bannange naye nga byebyo munnange era nga bwawulidde munnange esaidi eyo mu katambi ako akabadde kageetinze viral wali ku mukutu munnange ate ogwa TikTok esaidi eyo. Kati awo nga nkuggyeko katono nnyo wali tulabyeko mwana mulenzi King Saha abadde avuddeyo kwonasa akatambi ku mukutu ogwa TikTok. N'obubaka bw'abadde ataddeko n'agamba nti no kyosiga ky'okungula esaidi eyo. Kaakati mu katambi kano mubaddemu eddoboozi eribaddemu nga likwatagana ku Bobi Wine esaidi eno era nga boogezako munnange okulaba akatambi ako. Bobi ye muntu asekera eppaapa lino eryengera alina amaanyi ag'enjalo nze gesitategeera. My life is set out, no man can size me up. Bobi ye muntu asekera eppaapa lino eryengera alina amaanyi ag'enjalo nze gesitategeera. My life is set out, no man can size me up. Kaakati nno ebigambibwa nti nno obuzibu nti bwava waliwo audio gye nnina kansooke njikuweeko katono mbu obuzibu nti buteekwa kubanga bwe bwava ate mwana mulenzi mwananga ate Alien Skin ne mwana mulenzi mwananga ate King Saha esaidi eno. Eno life tewali yajja site kujogebwa. Gwe ng'okola ejjoogo lyo making sure olikola mu bisolo byo kuba gwe wabirunda ate ojja birya. Naye ku muntu munno making sure either olubale ekisago ekivumo ebintu bingi nnyo gwe byoba okimye kasita otankula munno togenda kuba mu comfort zone nga wopapalira ku baki ku balala. Byebyo nno munnange era nga bw'obiwulidde esaidi eyo. Ngenda kubeera nga nkomawo kakasa nti nno video gimpera like kosa ate n'okusubscribinga obeera nga tonnaba esaidi kiba kitambulira ddala kasi obeera nga osubscribinza jjukira nti no biro ofuna notification. Ngenda kubeera nga nkomawo ate mu maaso katono n'ebirala.